kati sijja kulwa yesebo nine omanye ensonga nnagyesibyeko kuba nsonga y'abaana ate yakusoma ku Twitter olaba wetwava wano ng'oyogedde ku bya champion Gudo okusoma bagende balaba lyenisikini oba baagala oweerera omwana oba ki kyonna bamaliza bagamba nti akole ki oba bakola batya oba bakola batya ajje gwe yali agamba nti naakole ki basudiru bagendeyo balabe lyenisikini si kye ŋŋamba nti bagendeyo wagamba naye ŋŋamba basindika representative bamanyi omwana basale amagezi gonna okusooka okutegeera ani gwe baagala okuweerera. Okay. Kale kati ekiriwo abazadde beekumyemu omuliro Kampala Parents. Wagamba oli muzadde simayo bagwa wawadde ekitundu ku muliro ogwo. Waliwo group ya Kampala Parents abazadde eno gye baade baagala okuweererera champion Gudo. Kati abazadde baayo baalidde obuwuka. Simanyi ngenda kusoma message eno mpanvu muko naye eri mu luzungu tugenda batugikyusa muki mu Luganda. Ngenda kusoma message eno then ojja kumbuulira view yo kuba message eva wa muzadde ate nga si yeka n'abazadde abalala balina okwemulugunya okwenjawulo yabadde gamba bweti we a group of concerned parents at KPS oba Kampala Parents School who prefer anonymity would like to express dissatisfaction to the management of Kampala Parents School for their integration of street-stroke ghetto kids on free bursaries while we pay huge sums of fees to maintain our kids at the school. Ng'ekyo kigamba nti ffe abazadde abakwatibwako abalina abaana Kampala Parents School twagala okulaga obutasiima bwaffe dissatisfaction okulaga okwemulugunya kwaffe olw'okubeera olwa management ey'essomero okutandika oleetanga obwana bw'oku nguudo oba street kids n'obwana bwa ghetto katutandikira ku basale katutandikireka nedde baluwa mpanvu katutandikira nti okubeera nga baleeta abaana ku basale nga ate ffe tusasula omusimbi mungi nnyo tutandikira esebo who are street kids wali osanzeeko street ng'eri lubuto nogamba kati wano street yene egenda kuzaala wano wagenda oyitawo emyezi embuto zigenda wano street kati eriki mbuto street kati eri lubuto egenda kuzaala wakyabyeko nedda kakati oyo omuzadde yenna yawandiisa ekyo wano munaku nnyo nze nakubuulira ensonga ezi bbiri naye nkugamba nti oyawulanga omuntu omunaku mubi kiryokka okubeera omwavu at one point kuba era obojjafuna ssente woba okoze ekyetaago obwavu kirinomo naye ennaku tesobola kuvaako ne bwofuna ssente obunaku tebusobola kuvaako ne bwofuna ssente kyovula ntulaba abantu olumu ne tugamba omusajja yeyisanga mukopi nnyo yeyisanga kyokka alina ssente aba alina ekintu eki ssente kubanga ennaku n'obwavu tekuvaako lwakuba olina ssente obwavu bubeera mu mutwe kubanga obeera n'obwavu bw'empisa obeera n'ennaku yo wakula bubi wasoma bubi oyo mubuuzi oyo yasomerawa oyo yawandiisa ekyo ayinza okuba yasomera eyo omanyize bino ebina bamala n'obusa nga gye yasomera ye ayogera ate yalaga ayimiridde ku lw'abazadde nedda ono obuzibu buli ku ye lwaki olowooza abazadde abalala teboogera kakati oyo omuzadde you cannot say we when you are writing when you say we kati olwa yeetaganya kuyigiriza kyovula teyasomera Kampala Parents because omuntu awandika oluzungu olw'ekikulu ekyo ate tabaki because talina independent agamba we kati we is anonymous then who kubanga nange ndi muzadde wuliriza this is an anonymous letter which we shouldn't be even discussing right now. Nze ndi parent ku Kampala Parents School ontegede bulungi ate siye mwana wekagwe ate ndi parent kyokka ate nyinza n'okugamba ndi old student because Kampala Parents yakajja by mwabaji abatamanyi Kampala Parents yali wamu ne gye bayita kati eri in fact original Kampala Parents is olaba essomero baliyita
Kampala Junior Academy. Olimanyi eryo? Liri wano wansi kugundi nga ku golf course. Waliwo dwalire lyawo nokire ekikube kiri wansi wansi. So that's where Kampala parents we kutuka. Yava ku Kampala Junior Academy. Kakati kiki njagala okugamba. Nti nange mbaddeyo n'omwana ontekete bulungi. In other words, mbadde kubanga ne fresh kid wabadde ajira kubanga fresh kid twali tutukanga naye ku macha. Ferista twali tutukanga naye ku macha. Kikyengeza okulaga nti we babadde bajira we bayingiriza ba fresh kid ne bagundi. Gwe wali already oli muzadde. Exactly. Ku Ssomero. Ontekete bulungi. We did not complain. Kati ono muzadde ayogera kino. Wanu atekeddwa kubanga munaku nnyo. Kati bana abazadde ababeera mukazi oba musajja. They prefer anonymity. Kakati we cannot discuss such a document because choyogerako it does not exist. One, tewaliwo mwana street gwezaala. Aba baana boolaba ku street baana b'abantu. Ontekede bulungi nnyo. Bazaalibwa bantu. Ne mu ghetto mwennyini. Ate ne mu ghetto naki. Oyinza nokulaba ng'oyo ali mu ghetto. Because ghetto ezirina mu bwongo. Uganda yonna ghetto. Nze nasulako ekololo. Ontekede bulungi. Ne mu kololo mulimu ghetto. Ne mu kololo. Nga you are just a few meters to the state house. Mulimu namwo ghetto. Ontegedeko? Nabera ku summit view for some time. Ontegedde? Nga wensula wembeera. For some time. Namwo mulimu ghettos. Otegedde? Mulimu n'abasiiba enjala nga tebalina kyakulya naye nga bali kololo. Ontegedde bulungi? A few meters to the state house. Security yonna bagirina kibuba kirina naye nga webali. So kitegeeza nti Uganda yonna ghetto. Ontegedde bulungi? It is just preference. Go preferring anogamba sijja kubeera mu ghetto yadde ni muki. Bobi Wine yabibagamba. Okubeera mu ghetto kitegeeza nti because for you are not ghetto. Ensi za Africa nsinga kubanga olaba tubeera mu ghetto ne tutamanya. Osanga oli nga alina ekikomera kye. Nenga bwe kikoma wennyini weewati. We wali ghetto. Oba oli mu ghetto. Only that gwa kyosalawo nogamba kanesale ku ghetto. Naye oba oli muki? Mu ghetto. So kati abantu basinga, that's where most of them go wrong. Ochegedde. Yonna ne bogenda muyenga nawa. Yonna wali yozi ghettos because we don't have a system. Quarantine, this is the area, this is a home area. Kakati gwe fete tubirina ebyo. Ne bogenda bugenzi wane kololo. Emanju bagagga basulayo ba ambassador bani. Eno maso music yakuba kavuyo kerere basi bakuba enguliko paka ku macha bwebuti Casablanca ikyali nziguli wano wenjogerere kasa muziki gukuba naye emanju ba minister be basulayo kichengezaako okulaga nti mu Uganda tetunafuna system ekufuula so special nti siri mu ghetto. You are in the ghetto bo either obera mu ghetto nojikiriza oba si kyo weefuula nti gwe togibeeramu naye nga yekwetoolodde kitegeeza oli muki oli mu ghetto. Kuba buli kikomera we kikoma gotunulira bikomera we bikikoma buli olaba ebikomera ebingi we bikoma ghetto wekola ki wetandikira kitegeeza omuli mu ghetto only that mwe musula muki mu bikomera naye muki mu ghetto. Kati oyo muzadde ayogera ekyo wanu nze first of all nganze yaliyo abaddeko omuzadde oba omuzadde because once a parent your parent. I apologize to people like Fresh Kid, to people like and the people mentioned here, people like Fresh Kid, people like Felista, and those are the known ones. Kampala parents serina abaana nkubuulira abanaku ddala nga babawa bursaries erina bangi lwakuba nti gwe bano bomanyi kati ono ayogeza butamanya na nnaku nti munaku awaayo school fees z'omwana naye nga ate nazo zimuluma. Ontegedde bulungi? Why would you feel bad kubanga omwana omulala agenze ku ssomero omwana we gy'asomera? Gwe bw'obanga owulira bw'oba owulira nti no it is bad, if you feel it is bad, gwe omwana wo musomese. Waliwo kye bayita homeschooling. Omwana wo musomese. No, ekyo weekiri waliwo kye bayita homeschooling. Omwana wo musomese
musomeseze ewaka ontegere bulungi tomugatta n'abantu balala otherwise bwabanga ekyo kyayogerako teri mwana wa ghetto mbwali bubi nnyo kubanga abaana babe balina bubi nnyo kusinga bano yagase nako nagamba nti no what we see is betrayal and a degree of disloyalty to us parents who pay huge sums of money to maintain the school activities. Nagamba nti kyetulaba kuba kuliibwamu lukwe ne degree ey'ekika ekyawaggulu disloyalty to us parents n'ekika ekyawaggulu ekyokuba nti essomero teririroyo oba terifaayo nnyo ku ffe abazadde abasasula ensimbi ennyingi okulaba nti essomero liyimirizibwayo n'okuba nti litambuza emirimu n'okuba nti abaana baffe balabirirwa. kakati one Kampala parents nja kubulya balya bulungi nnyo. Why do I go into those details? But balya bulungi nnyo, balabirirwa bulungi abaana tugambe, lunch ejja and all that. But on top of that ekizibu essaawa eno gwe bw'oba owulira nti nno they are not loyal to you. Uganda has many schools. Gendo nonye royalty ewalala. Gendo nonye ki? Royalty ewalala. Ekyokubiri Kampala parents siri essomero erisinga ontegere bulungi siri erisinga n'ebbeeyi. Omwana mutwale ku Galaxy bo tebagaba basari. Amutwale ku Peponi International School. Sa omanyi ffe omukisa gwe tulina ebyo byonna twabiyitamu. Gwege mutwale Kabojja. Ne teri ssomero liri modern liri lya buvunaanyizibwa litagaba basare teririyo. Ne King's College Buddo. Ne King's College Buddo. Balina abaana abasomera obwereere. Nego n'amasomero g'owulira bw'aba ayagala ekyo agere mu international what? Setting. Kubanga baba zungu tebagaba bya bwereere. Either bw'akikuwa akuweesa guno bw'akimisa guno. Muzungu tagaba kya bwereere. Bagende ku Peponi nsobola omuzigirira amasomero mangi waliwo Peponi bajana abeera n'omwana nga tebagaba basale. So kati abazadde abafananga oyo one baba banako nti ennaku gye babeera nayo ebabwete baba tebalina ssente naye ne beekaniikirira. Omanyi kye bayita okwekaniikirira yekaniikirira ng'obukamula kwete naye abazadde abamu balina challenge. Nze nno omwana gwe mu kasomero katonotono naye ka buvunaanyizibwa mpaayo emitwalo 20 taamu ontegedde bulungi abaana batandika taamu emitwalo ameka 2 and I'm comfortable paying that. Ontegedde bulungi waliwo abazadde abatannenkana yadde okuntuuka mu kwota y'enfuna yange abawerera abaana mu masomero ga mitwalo 7 omwana nga wa nasale tamanyi na kuwogera akakatandika ya 3 amuwerera ku mitwalo 7 ogatako transport okumuvuga bunaku basa agisasula basa bazisasula biki ng'asasula nusu kakadde naye nga enfuna ye eri wansi wenzeeyi eri wansi by almost alinga about 25%. Ontegedde bulungi nti abazadde abasinga obungi naddala abakazi balina challenge ya show off. Baba mukweraga omwana wange asome era ne bamukuba n'ebifaananyi ng'ali mu uniform omwana nga asomera Kampala parents. Nze oyo omwana gwe ngamba asasula emitwalo 2 namutwala ku Kampala parents ne bamuwa n'ekifo. Bwe mutuusaayo bagenda okunsaba ssente nali manyi nti ssente zinaabanyangu. Bwe mutuusaayo nga ssente zaali miliyoni 1 ndoza mu emitwalo bangana mu something naye nga ali mu ya 3 ya 4 nga mwana yali muto byali biseera bya covid nenga kanjira ndekayo oli omukulu nenga miliyoni namba kano kembuuza nga tekanyega na kunyega kano nengamba bagenda kayigiriza sound nenga olaba n'omwate gwatu nenga kwata nenga gamba jja tugende nenga twamusomera mitwalo ameka 2
kikyengezako okulaga nti abantu abamu beekaniikirira kati omuzadde afaanana nawe awandiika ekintu ekiri selfish to that level aba yeekaniikirira ng'akakadde kano akamu mu emitwalo 7 oba 6 oba 8 kamuluma okufa lwaki osasula school fees z'omwana nga zikuyingiramu ng'owulira zikutta omwana wuwo wanatukira mpise peni ng'okyamuwuliriza omwana wuwo okyegedde bulungi omwana wuki wuwo lwaki otubuulira nti nze muspendingirako sente nyingi obadde bazispendinga kuki kano kamalayo malayo by the school management simply choosing to freely integrate kids like the champion or Gudos fresh kid it is on free bursaries and give them free quality education which others pay for expensively without our consent it becomes double crossing nti essomero gena maaso n'okubanga lisasulira abaana nga ba champion kale olaba emyaka gyonna gye mbadde omulamu ndabye abasiru naye eyo mbadda nkubulira maziba emyaka gyonna gye mbadde omulamu ndabye abantu abasiru naye omukazi oba omusajja yawandiisa ekistatement ekyo mbadda ye si musiru yavaawo dda nti essomero weribanga lisazeewo okuweerera abaana bano ba champion ogudo ba fresh kid twala tugende ne libanga libawa okusoma okulungi naffe abaana baffe kwe bafuna nti essomero liba liyise we lyandiko kakati kweyo statement esembayo tuleme kumala budde bwabatulaba bungi awo kansomesezeo obusomesa tugende maaso omuzadde awandiika ekintu ekyo awanu munaku nnyo yeetaba buyambi era singa abadde yawandiisa erinnya lye mbadde nyamuyamba ku mwana we mumuweererere ekyo mbadde ngenda kimukolera singa yawandiise n'ateekawo mbadde ngenda mugamba nandifubye abange kale ne batuula ne muweererera owuwe n'anyumirwamu n'ava mu bulumi naye ng'ekyo kizza ebbali abantu balina okuyiga kati njogera ku leve eya waggulu era yayinza obutakitegeera era takyetaaga ndowooza leve eya wagguluko nti buli kitongole kirina kye bayita social corporate responsibility ebitongole ebisinga ebinene kirina okuwulirako okufaayo kwe kulina okukola eri abantu social corporate responsibility bino byolaba bwe kirina okukola eri society eyo gye kiweereza ekyo kiri mu mateeka balina okuddizaako kuba be bantu be baweereza ekyo kiri mu mateeka nti waliwo kye bayita social corporate responsibility nti okuddiza ku bantu mu society ezo ze baweererezaamu nti bw'oba olina ekitongole ekikola butto bw'okikola bw'obayitawo omwaka osobola okukwatayo abaana 10 n'obagulira emipiira ne bazannya ne mukola bulungi bwansi ne mubawa n'ebintu ne mukola bulungi bwansi ne mukola zi promotions Coca-Cola ogirabye badde bikola nnyo nti products oli nakwata nga Coca-Cola nekwata soda kimotoka kiramba n'ekitwala n'ekigaba bugabi nekola enguudo beeruse zigenda kumpi nebagabira tanka essomero nezimba amalwaliro negenda ku masomero ngaago negawa tanka zinene kati oyo olina omugamba omuzadde okumanya nga tekitegeere kyawandiisa ebyo ekizadde nti nze okumanya tekitegeera kugundi ku Kampala parents kwennyini bamanyi okutuma abaana ne babagamba we are going to give away some goodies to less privileged schools waliwo olumu last year babadde bazimba enzizi oba providing good water clean water to the communities eziri ku masomero amasomero agali obubiko nga bagawa amazzi nenga ate bonna bali mu sector ya amasomero ya education kati ffe abazadde ba Kampala parents nga ekikutuwawo kimanyi omwana jala kukanda sente babagamba nti gende waka look for money bring money era nga nze muwala wange ajja nagamba give me some money
nomubuza zaaki nagamba we are going to take this money for charity for schools that don't have water okitegedde nogamba nga ziva bazikimagamba gendo sabene ku anti wogundi omwana nakunganya emitwalo gye nga 8 nazitwalayo naziwaaki essomero naziwa essomero ontegedde bulungi kaki kyengezaako kugamba nti omuzadde afaanana ng'ono eyawandiise kino ye mukazi wattu oba musajja wattu tali meant in fact we are so saddened. If I was to write, I would write and say we are saddened by having this type of parents. Ndowooza tulina okukola background check ng'omwana wo tannayingira mu ssomero tulina otegeera muzadde we ategeera bulungi era abategeera se abantu abamu beetaaga muzadde asalawo weerera abategeera abazadde abamu beetaaga kuyamba nekumanya abazadde abataweerera anti wuliriza kati ono ku level gy'aliko kino kanjiteke sijja kyoga kuba nakyogera kiyinza okwefendinga abantu abala bangi but what I'm trying to say is ono level gy'aliko taweerera ali mu kulwanagana na classes era ye ekizibu kye si kya mwana kusoma ekizibu kye kya kirasi ayina balwana nabo nti tuli mu kirasi eno era tayawukana na katsi eyagambye nti twala champion Gudo asomeko n'abaana b'abagagga nti ye obwongo bwe bumugamba nti fe we are class above naye nakubuusizza luli nakugambye abantu baffe mwenna buli omu gyaweererayo akaana ke weerera omwana kyekikulu ekyokubiri kyolina okukola ng'omuzadde wenna oba olina omwana omu oba olina babiri oba oli mukazi oba oli musajja weerera omwana asome ayige mweno Uganda gye tulimu bw'oba weerera omwana gwe noonya bunoonyayo akasente emitwalo nga 5 omugulireyo akasimu ontegede bulungi mutereko internet kwata essimu giteeke mu parental guidance aleme genda ku mikutukutu egijakwatagana omwana abeere exposed eri gundi eri ensi eri productive abeere exposed eri information entuufu abeere exposed ku bintu ebirala biki bingi Kampala parents bye basomesaayo njagala mbabuulira amaziba bye basomesaayo tebyawukana na bye basomesa Masaka ekyawukana environment ne be basomesa n'endya n'ennywa so kitegeeza oba osobola okulabirira omwana wo tusomesa abantu okulabirira abaana baabwe omwana mulabirire mu ngeri eri very scientific nti omwana wo tekikugaana nti omwana muweeka olumu ku mugongo ne mutwala ku ssomero nga muweese era abantu bamanyi okugamba nekino ekisajja nga muweese bwenti ku mugongo atuuka ku ssomero ng'essanyu lyalina awulira emirembe bw'oba Katonda akuyambe n'omuteeka kabooda tewali kimukuteesa ku booda gwe n'ogenda mbu okole emirimu gyo tuula ka booda n'omwana wo ogende ng'omunyumiza omubuuzi omutwale kasomero kwaka emitwalo 15 omugambe baayi agende ate lwana omukimeyo temukwasa baana bammwe bantu balala ebintu ebyo bye bigenda ofuula abaana bammwe ab'enjawulo nurturing them naye tewali kigenda kufuula mwana wo essomero terisobola kufuula mwana wo kyoyagala kubeera kati enembada essomero limuwa buwi kusoma enembada eyo ewandiika ebigambo ebifaanana bwe biti ku baana ba banne temanyi nti omwana okufuuka street child tekitwala na ddakiika 3 omwana okufuuka street kid all it takes is you to gwe kugwa ku accident nova mubulamu bw'ensi eno abali around ne batunda ennyumba ne mubeera baavu mu ddakiika 3 omwana we abeera street kid ne bakasamba ne bakakasuka mu ddakiika 3 omwana we abeera street kid awedde emirimu ontegede bulungi tulinawo n'abaana ba president ng'omwana taata we yali president temubamanyi nga kati bali awo banoonya bunoonya kiddako nsanga abatabani ba Amini muzzukulu wa Amini wali awo ku national n'omutunuulira bw'oti nga
yali taata we yali president weggwanga nga ye nanyini Bank of Uganda ye nanyini buli kintu kyonna ye yali head of state essaawa eno atambula ku street ng'agamba naye kiki ekiddako si musango gwe kubanga ye talina gwe yali atumye muzaala ontegere bulungi naye kiki kyejagala okulaga omuntu ono nti don't start saying obwana aba street kids one oli muku one oyo omukazi oba omusajja yawandiisa ekyo ali mu kunyiiza Katonda era bw'ateetonde waliwo ekigenda omuntu waawo kyatamanyi kumanya bwe kifaanana. I'm not cursing people. Katonda bw'atyo bwe yatonda ebintu bye fe wano gwe weetonda. Do you even know your next 1 minute? I don't know. Kati oyogera ki? Kati how do you write such a statement? Mbugwe tofa tosobola omwana tasobola kubeera street kid ebyo byali mu kwogera ayogeza wano nagambye alina ennaku kintu kibi nnyo era bannange being broke is okay. Being poor is timely. Naye being a fool you'll be a fool forever. A fool never ofuna sent, you'll be a fool in the village and a fool in the city. Bw'obeera omugwagwa ojja kubeera omugwagwa mu kibuga ne bw'onoobeera mu kibuga ne bw'onoobeera mu kyalo ne bw'onoobeera mu kikomera ne bw'onoobeera mu ghetto ne bw'onoobeera wa kakati abantu abeeyisa bwe batyo babeera just bantu banaku kati mu kubeera n'ennaku yaabwe ne balowooza nti ki njagala nkubuulire champion Gudo gwe bagamba asulwa mu kikomera nze nina omukisa champion Gudo nabaddeko naye nakulabyawo neŋŋata champion Gudo omusajja kati fango bw'onoonya ki ku fango bali bawagizi bange natuuse ku fango ni polisi gabaga bawagizi bange alien skin era alien skin yasabise nnyo okundaba champion Gudo yasabise nnyo bonna basabise bawagizi bange champion Gudo yaŋŋambye nkulaba nnyo ku TikTok nnyo koze champion Gudo oli muwagizi wange nagamba yaman nonga champion Gudo wagwa ndeya so naye putting all that aside we are just saying you are not any different. Abantu balina kutegeera butegeeza toli wa kitalo nnyo nga bulowooza temuli wa kitalo nga mulowooza okuweerera omwana ku Kampala Parent School you are as good as anybody because waliwo abaana bangi abawe nze era ekintu kya parenting kintu kikulu olina n'oli gwe waŋŋamba mbu alinnye ennyonyi okuva e Kenya okujja kati ekyo kankutereeze mu bulungi bannanga abantu okulaba kuno wuliriza okulaba no sorry abantu abamu omanyi tutera okwogera n'ebigambo tugamba nti kyotamanyi kyekitegeeza nti tekiriiyo. What you don't know doesn't mean it doesn't exist. Nze nasomerako mu ssomero omwana okay zisomera muganda wange lesomeramu omwana bamuleeteranga mu nnyonyi wuliriza nkubuulira mazima e Kenya waliwo essomero balita Peponi International School omwana bamuleeteranga oba omwana oyo yalaga oba yali mwana wani tetumanyi omwana bamuleeteranga mu nnyonyi helicopter kali ng'essomero lirina ekisaawe we bapaakinga okyegedde ng'ennyonyi egwa mu kisaawe ekyessomero omwana avamu ng'adduka n'agenda mu kiraasi ennyonyi n'ebuuka n'egenda helicopter nedda n'emunona olweggulo ebiseera ebisinga ate bamukibiranga mu mmotoka naye emmotoka gye bamukimiddemu si mmotoka okyegedde bulungi ng'eri bulala bino ebintu byekugamba oyinza olowooza ti firimu bya ddala kankubulira ekyokubiri owookubiri ate ye takulina wala bali abaana aba basatu they have castes half Kenyan I think they are half Kenyan and I think half Ugandan half Kenyan tata we muna Kenya bachotala tata waabwe muna Uganda naye ate mama waabwe ye muna Kenya naye ate omuna Uganda oyo bamuyita kironde ate muzungu okuba kategedde ti half caste ate erimu half caste abaana baabwe bali babiri basomera ku Galaxy balinnya ennyonyi ennaku nnya nga bava ku nnyonyi balinnya ennyonyi okuva e Kenya buli ku makya ne bajja ku Galaxy ne basoma Monday Tuesday
Wednesday ne Thursday. Ennyonyi nedda ne banona. Balinnya nnyonyi eza bulijjo. Zino ennyonyi Yes. Entebe. Yes. Kati kirwaki tebasuulira ddala Uganda? Abantu abamu bagagga leka nkubuulire. Ekyokubiri ennyonyi ziri bwe ziti. Olaba nga gwe bolina boda wo akutwala. Nga asobola okutwala n'akulinda n'akuzza. N'ennyonyi osobola okukola enkolagana nayo. Kino kyakuyiga n'ekusalira ku tiketi. Nti omwana oyo kubanga kati ku Galaxy basasula ndoozi about 2,250 eza dola buli taamu. Basasula bo baba ne taamu bbiri zibanga semester 2 2,500 ze miliyoni meka? Ze miliyoni nga 14 15. Kati waliwo abantu ng'omusaala gwe his salary nga ya dollars 800 buli mwezi. Ontegedde bulungi? Kitegeeza asasula 2,500 nga tuition n'asasula 2,500 endala for another kid size 5,000. Kitegeeza asobola okukwata omutwalo gumu. Ekitegeeza abeera takute yadde kwota. Akwata emitwalo 2 akwata omutwalo gumu n'asasula school fees za taamu. N'akwata omutwalo mulala n'agukwata n'aguwa Fly Emirates oba n'aguwa ennyonyi yonna. N'asasula VIP n'amatasasula VIP. N'asasula n'agamba nti nsasudde omutwalo gwange. Jukira babasalirako. Bamuyingiza ne VIP olw'ensonga ensasula. Jukira babasalirako. Naawe ne bwoba olinnya nnyo ennyonyi. You can have a deal. Nti babasalirako. Ne bamugamba nti tiketi y'e Kenya eri ndowooza mu dollars 1,500. 1,500. 1,500. Kakati asobola okusasula n'agamba nti ennaku ziba mmeka ezo mu mwaka mu mwezi? Nyanya 16. N'asasula dollars 1,600. Ontegedde? For each kid ze 10 endala nga 3. Kitegeeza mu mutwalo gumu n'ekitundu abasasulidde omwana taamu namba okutambula ne education n'ebyokulya n'ebyokunywa. Ontegedde bulungi? Kakati ffe olw'okuba ebintu ebyo bituli wala tetubiraba. Ennaku yatuyingira n'etusensera ffenna tetulaba na bintu byangu nnyo. Oli bw'okyogerako agamba n'okugamba daba omuyayi bw'atulimba nedda ssebo kisoboka. Kati gwe atakimanyi gyekiri tekiriyo. Nti oli asobola okukwata omutwalo gumu n'ekitundu n'aba nga asasudde school fees ku Galaxy n'omwana ng'ava e Kenya buli kwalinnya nnyonyi najja n'addayo taamu n'eggwako n'alinda taamu ejja. Naye nga buli mwezi omuntu oyo afuna emitwalo 8. Waliwo n'abantu abafuna emitwalo 25 omwezi eza dola. Ku nsonga y'obunaku nina ensonga mbadde njebalamye neerabika yafuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. At the same time nefuuka nga luyiira kuba we lutandika okukoleera tokwatamu. Ensonga ze like kati ziri weeks 3 bintu byajjanga ebyokusaaga nengamba ensonga eno kanjitwale mwami Obote agayemu. Ensonga y'abako nno n'ebintu kubuko abako kati baweze 3 abadde successful nalabye yasoose. Kati twasooka n'omukoba muyita Yiga Muhammad ayina omukyala we Namutebyaniifa baali ku mawulire awo. Omuko n'afuuka omuko ne balowooza asaaga. Omuko n'afuukira ab'okubuka akayinya mu ngatto okakana ng'era ayina byabasuuza. Bagamba empewo y'okumakya akugoba takutadde tabula kyakusuuza. Empewo y'okumakya ekusuuza minyira. Omuko yasuuza ab'okubuka ebintu okakana ng'anonyeyo tanka anonye entebe ne bamuwa n'omutwalo ego yali asasudde. Omuko okukyangu y'omuko argument ye yali nti akaana akawala oba omukyala gwe yali afunye yali ataakola obwenzi nga akyalaba X ng'asula ewone ennaku 2 bw'amala ennaku ezimu 4 n'azisula ewa X kweganga atandise okuba ng'eyabawasa.
omusajja nga alina a lot of evidence nga weeri eri ku mmeeza okakanaga kati mumanyi jukira baali bo basiramu naga ngenda mutalaka nkoye mumpeeki so omugayi n'abeera successful n'abifuna tuba tumalize omukoyiga Muhammad waliwo omuko omupya bamuyita mukoddaani omukoddaani ate Ddaani ajjaze bajjako nenakyali bamuyita Ddaani kimera mawanda mwana musajja waffe oyo wazinga yaffe twakaziika ne jjajjaawe nga kibi twakaziika jjajjaawe awo so gye byakidde kati twakaziika jjajjaawe NSSF gwe yagaana okusasula twagenda tuuka omusajja yakolera emyaka kumpi 45 bwe twanoonyereza ennyonyo twesibye ku NSSF tubagamba mutuwe ssente z'omusajja mbunga waliyo emitwalo 6 eja Uganda tujjajogerako oluvannyuma tumalirize abakoba munkoyiga ye yabasuuza ebintu yabifuna era omutima gwe mukakamu abakazi bamunoonya bagatyata jangu owasefe bayiika bati so awo from mukoyiga then mukoddaani ali mu lutalo lwo lukyagenda ki mu maaso abasajja babadde kyokubaati nedda wuliriza wano leero ndoza tugenda kwogera ku banako leero ndoza olunaku lwa banako tulubawadde walodi banakudde one bayibuli egamba nti bw'ogabisa omukono gwa kkono tolekeranga ogwadde oguleme kumanya okyegedde nze bwe ŋŋenda okuwasa mukyala wange mba ngenze kwebaza bakadde mba sigenze kumusasula. I think that's where the problem is. Abantu bangi balowooza andi tolaba mulimu n'akatwiki k'omutwalo era abasinga balowooza nti bosasula eyo culture and you know when you are not cultured you are not civilized. Abantu ekyo kye beerabira bw'oba tolina culture mu bulamu bwo tolina bwa civilization bw'oyogerako kyovola nze nsaasira abantu abatamanyi Uganda nga bamanyi nnyo Oluzungu ate nga Baganda oba nga Bannayuganda tomanyi lulimi lwammwe nze bwenjogera Oluganda aba ntegeeza olulimi lwammwe oba olulimi lwo nti tomanyi Lusoga lwo tomanyi Lukiga lwo tomanyi Lunyankole tomanyi Lutoolo naye omanyi nnyo Oluzungu olimba tomanyi in fact gwe oli kireebereebe obulako kimu kuziikibwa omanyi kireebereebe ekireebereebe ye mufu nga tannaziikibwa taba abatali mu ggulu ate nga nekimanyi abantu bensinkanyeko bambi nga basitwa golinga okumanya ennimi zaabwe anti kyenkugamba wuliriza oyotamunenyeza abamu sijja dedda anti kati wuliriza ebigambo byange naawe ebigambo ebyenjogera sitera kwogera kigambo kyesitategeeza ontegedde bulungi ebyo byonna ezo reasoning zo zojja okumpa nzimanyi ontegedde bulungi nzimanyi ontegedde bakula bagwera kasasirawo mumanyi era kisoboka ontegedde bulungi naye okwerwanako kutuuka ne kutuuka gy'oli ng'olina okukola ki okwerwanako kiringa ng'olwaleero bw'oba oli Munnayuganda sala amagezi gonna agayiga Oluswayiri waakiri olutandikirwako awo wetulaga nesimisa nnyo kati abaana bali mu second era omwana wange namutwala asomeko ashuwadiru bagenda emposing omutwala Nairobi asomeko Nairobi Oluswayiri abaana abakati bo beesimye abali mu ssomero so kikyegeza kye kinnuma kati si kyengezaako okulaga nti njagala tutegere ebintu bino mu ngeri entuufu nti abantu abamu banaku nnyo kati ennaku eno era olina okwewala ekintu ky'okubeera omunaku bannange temubeerayo n'obeera ng'oli mwavu nga tolinamu ssente n'olowooza nti oli munaku ennaku gwe wennyini gw'ogyeteekako gwe wennyini n'ogyeyingizaamu nebeera kitundu ku ggwe obuntu obutono ne butandika okuba nga bukusanyusa okitegedde bulungi kati obuntu obutono butandika okukusanyusa obeera onakuwala okitegedde ekivaamu otandika okubeera ng'oli greedy ng'olina omululu ekivaamu kati ne bw'ofuna ssente oba wayonooneka bebo boosanga ng'agamba nti nze sisobola kukwata ssente zange n'enziwa ono okitegedde oba sisobola kukola bwe nga ekintu ekitono nga yalaba kinene nnyo okitegedde bulungi
ennaku olino gyegobako mu ngeri yonna girwanyise. Kyengezaako kugamba kiki nti omuko analoje y'obuko engeri Buganda engeri gye yateekekamu oba abantu bonna ensengeka y'ebyennono ensengeka eyo eri bweti omuwala nga kubanga osobola okuwasa omuwala n'omutwala ewaka n'akuzaalira n'abaana nga togenda nga waabwe. Ekyo kituufu nnyo. Tekibangawo kyekisinga. Kati bwe kibeerawo bameka abawasizza abaana b'abantu ne babazaalamu n'abaana ne babamalamu abazadde baabwe ne batajja waabwe kubagamba nti musasule abaana baffe sasula omwana wange. Eyo ye order of the day terimu sinalabayo na muzadde yali asituse kukola ekyo. Kaakati kikyengezaako okugamba nti ebintu byonna by'oba otutte ku buko gwe nga bw'oba obirabye gw'oba obitutte obuko butono obusaba ebintu nti tuleetere kino tuleetere kino tuleetere kino tuleetere kino basala mutwalo ebiseera ebisinga basala mutwalo ne bagamba nti omwana waffe oyo bw'oba n'omutwala tuwa omutwalo gwakakadde ontegedde ekyo kibalina kirabo kya taata era yakisaba ng'okumuzzaako ebbali n'ogamba ebanga enguzi nti owa muzeeyi weebale weebereremu nze ngenze. Kakati abantu bangi bali ku level erowooza nti nno osobola okugula omuntu. Abawala abo be tulaba bannaye tubaweemu katiibwa. Abawala abo be mulaba bataata baabwe batuukira gwe wootuukira omwegomba ggwe n'omusaako sirogamba n'ekiwala kino nga kinyirira taata we oba ekika kye oba mikwano gye oba balwerativuzibwako bye baba bamutaddemu biba bingi. Nze nina n'omuwala ow'emyaka 4 naye bw'obanga ogenda mungulako olwaleero mba mpulira ng'ogenda kunziba naye ng'ate kuva wamuzaala mumaze emyaka giri eki naye mpulira ng'oba ogenda kunziba okyegedde kikyentegeeza nti tulina okuba ne one love eyo omukwano ogwo gwe bw'obanga osasula ebintu eri taata w'omwana oba mumaka gazaala mukyalawo girlfriend wo whatever fiance wo gw'oyagala okuwasa obitwalidde mu mutima ki? Are you buying somebody oba you are appreciating? Kubanga ebyo bibiri bye enjawulo weeva oli mu kusiima oba oli mu kugula. Era nze nandiyagadde nnyo omukazi bw'aba ayagadde omukazi bw'aba ayagadde nze omukazi bw'aba ayagadde omuntu yenna bw'aba ayagadde okujja ewange akime omuwala wange seyambadde neyawaali ready nandiyagadde nnyo ngende mu meeting ey'ekikulu ekyo ozze kunsasula oba ozze kunsiima oyawulewo ebi bibiri bw'ogamba nti nzize kusasula va mu lujja lwange tambula ogende tambulirawo bw'oba ozze kunsiima ne bw'oba ozze n'enkumi ezi 25 zimpe ngende nnywa bbiya oba soda ontegede bulungi oba ontegede bulungi naye bw'oba ozze kugula muwala wange at any cost bomboclat ayuti bomboclat don't tell me nothing ekigambo ekyo tekiwemula mu lujamayi bomboclat kankikunnyonnyole omanyi bomboclat kitegeeza nedda bomboclat kitegeeza swengere yagawe na bombo abayaye bomboclat kitegeeza bomboclat uliriza bomboclat kitegeeza omuntu atamanyi kiddako okyegedde kitegeeza you don't know what is going on tomanyi kwegamba nga mu Luganda agaba onoogamba oyo fala
bulijja kigambo bombo kirat. Bombo clat. Kitegeeza ati tomanyi kiddako. You don't know. Basically you are just there. Tolina makulu. Esegeeza buli muntu gwemusanga mukubo nga tamanyi kiddako mugabe. Aba bombo clat. Kyova olaba nti n'omwana yayimba olima n'agamba asigula abakabasajja. Bombo kirat. Ayogera abazaala w'abalaasi. Bombo kirat. Kale. Kakati. Kakati kyengezaako kugamba. Obadde ongamba okugula kw'omuzadde omwana. Nti abazadde mwena balina abawala abatuuse okuwasibwa. Kobeere nga gw'omuzaala kobe ng'omulabirira bulabirizi. Naye ng'atuuse okuwasibwa. N'abawala bennyini be bakwana. Olina okutegeera, first olina otegeera omusajja gw'ogenda naye. Okyegedde. Then n'otegeera ayagala ki. Nontegedde bulungi? What do you want? Oyagala kungula. Kubanga oyinza okugula omuntu gwe kweza empale ze ziringanga ze. Tanka egula omuntu. Tanka n'obwo obutebetebe busofa bino bakolera n'egundi ebwayise. Bigula abantu ebyo. Ebyo bigula abantu. Yabawo n'emitwalo 10 egy'amahali. Ebyo emitwalo 10 lwaki yagenda n'agigulira maama we sukali. Talina maama we. Talina bakikache. Abibatwalire bo babirina nnyo. Abitwalire abewaabwe. Mulekera okujoga abantu. Mulekerere ddala mu abavubuka abepanka nti mwagala kuwasa. Bwoba tonatuuka kuwasa kale bireke towasa. Ate bwoba tuse ekisookera ddala ekisooka mu bufumbo ziba mpisa. Gwe omuvubuka ayagala okuwasa sooka obeere n'empisa mu kitwe ekinene oba ekitono. Era yayina empisa kwe kuŋŋaanya ebintu abitwala. No, si bwe batyo babawasa abawala. Ontegedde bulungi? Siwagira muwala ali bwati, ali aganaaga. Agenda bwayenda bwakola ki. Naye nakyo kirina history. Omukazi bwakwendako. Ontegedde bulungi? Bwakwendako natandika okwenda kibi. Byonna byetaaga okukola ki? Okwetegereza. Agayi yalina evidence era nga n'omwala alabika te. Kuba mwala byakira ng'agendedde ddala ewa Charlie era nakati gyali. Wuliriza. Kitegeeza nti ono teyafuna mukazi. Kuba mwala yamugamba n'omugamba nze n'olubuto lw'ennina si lulwo lwa Isaac kuba Gayi yeyiga. Anti wuliriza. Ebyo birimu emirundi ejja. Ebiri. Omanyi abasiraamu mumanyi okubeera rigid sigwa basi. Sigwa basi. Tovuga kintu kya dini. Anti wuliriza. No. Tulina bagamba amazima nga bwe gali. Nze ndya mu basiraamu. Sikubuulira mazima. No, nze sombuulira kasasiro. No, tukole wuliriza. Don't generalize. Woba ine omuntu yakosa tokitwalira ku dini yonna. Nedda nje anti kati mmwe mufuuka sensitive. Lwaki oli sensitive kucho? Ati gwe tokivuga bwotu. Lwaki gwe nkivuge ntya? Ku individuals, not the whole. Anti nkugamba nti abasiraamu abamu. I thank you. Ochegedde. Anti kati gwe obuukidde. Nkugamba abasiraamu abamu bali rigid. How? Batya. Bagamba bawala baabwe. Toleetanga wano musajja gwe bayita Godfrey. Ontegedde? Njagala wano omusajja gwe bayita Hamuza. Njagala gundi. Kati problem negenda nejja. Nti omuwala agenda n'ayagala Musa. Oba Samuya. N'ayagala Sam. Kyokka ate gwe wamuteeka Kazito. Kakuleeta ani? Hamuza. Kati ne mumuleetera ebizibu bya mirundi ebiri. Nti abeera awo ng'ayagala Sam. Naye ng'ate Hamuza taata gwajja osanyukira. Ate tayagala kuva waka nga talina blessing ya taata. Ochegedde? Kati ne yeesanga mu situation nti alina okubeera n'abasajja bameka? Babiri. Alina okubeera ne Sam gw'ayagala afuneyo ne Hamuza. Taata gwanaakola ki? Naye nga kyabala kyonna ava waka nti afumbiddwa. Yagenda kyanga emizannyo gye nga bakola ki? Nga bw'ayagala. Ekyo sigamba kye kyatuuseewo kw'ono omusajja. But I'm just saying, those are some of the factors. Kuba kati olaba essaawa eno, oli omusajja ono gwagamba gwali naye, si musiraamu. Kyokka ate ono gwe yabadde aleese. Muki? Musiraamu. Kati nze kimpa endowooza. Because ebyo nali mbirabyeko n'amaaso gange. Nze nina omuntu
gwe mmanyi gwe nali njagala ennyo naye yaŋŋamba nkwagala n'obulamu bwange bwonna naye saagala nakumalira budde kuba twabeera ffenna for a long time nanga saagala nakumalira budde okyegedde saagala nakumalira budde ewaffe tebasobola kukkiriza ontegedde bulungi tebasobola ne bwoba ne bwonojja ng'ofaanana otya ontegedde bulungi ekyo naye nkitegeera ne ngamba fine awo tuvuddewo so and that could be the reason eyo esobola okuba nga yeki nga yensonga so bano abasajja bagenda bakima ebintu mbu sibanyinze bintu bikimye biki byonna waliwo that kind of havoc however omuntu funiremu just kyakuyiga naye nga gwokkiriziganya n'omusajja okunona ebintu bw'abanga omukazi omulese n'amala ennaku 2 n'anoba wuliriza ekisookerwako kyekikulu ebintu wabadde obiwaddeyo mu mutima ki kusiima oba kugula muwala kubanga bw'ogula nze bwe ngula amata amafu ngazzaayo ku dduuka ngazzaayo ne mbaga banna amata ge mwampadde gabadde mafu naye senga oli abangamba nti muzeeyi ng'onagamba nti kwata liita y'amata eno genda onyweko ne ntuuka ewaka nga nfu mala kudda lwe musanga lwe mugamba nti wayo liita y'amata no gye wampa yali nfu naye sisobola kumugamba nti yino kati mpa endala bw'aba naye katagirina ng'eriyo kagye yabadde nayo okyegedde bulungi kitegeeza ki nti mutima kigwe wagabiddemu one but then two tulina okwetegereza ba spouses ba partners omanyi okwana nze mmanyi okwana kyekirungi wakwana dda nakwana dda nti nze bwe mba nkwana nja kuwa tips nze bwe mba nkwana kubukodu naffe twegazayize mu nsi nze bwe mba kyakwana ate nkyasobola sikyasobola yogerera mu kamera uliriza nengo okyakwa ekibuzo kiri kimu yokutunula mu kamera okyakwana golowooza nti ki sikyakwana uliriza bw'oba okwana ebimu ku byemmanyi byenjijukira we nakwaniranga we nabeerera mu kwana bw'oba okwana omukwano ebimu nze nagamba I pay attention to details nze obuntu obutono obusembayo okuba obutono nze bwempa obudde kubanga bino ebirala bya bulijjo osobola okujja ku deeti nga tonyumye it is okay kubanga si lunaku nti olina okunyuma era nange nyinza okuba sinyumye nga simanyi ontegedde osobola okubeera kyonna naye nze I pay attention to the smallest detail bwe tuba tugenze ku date for example tulya kamera and all that just engeri gye weeyisaamu ne gundi n'omwana atusavinga endaga ekika kya person gy'oli nze gwe byowa attention sibibwa na attention just gwe engeri gy'ogambamu omulenzi oli oba omuwala nti tuwe balansi waffe endaga how rigid you are okyegedde nze just ebintu nga kino just kubanga buntu butono nnyo owa bodaboda agenda otutwala bwe tubanga tugenda kulinnya boda engeri gy'oyogera naye emmala okutegeera ekika ky'omuntu gwendiringa naye okyegedde kati abantu bangi tebeetegereza bu small details obwo ontegedde bulungi kati bwe batabwetegereza buleeta ebizibu nga bino wammanga nti oli aba n'emizeege jjukira oli bw'aba akwana obanga omukwana wabawo bingi by'okweka ne bw'oba tonaaba kwolwo onaaba okuuta amatu n'okuuta ennyindo n'okuba enviiri zino n'ozitereeza n'okola otya naye ng'ebigendererwa byo byonna byakusanyusa aluwa oli omutegule naye wamala omutengula n'omutwala waba akadde k'okubeera gwe ebyaddala the real you comes back
Now when it comes back, ebiseera ebisinga abantu tebasobola kuhandlinga that person. Ekiddako kiba kirala. Yes. Kakati ebiseera ebimu abantu abamu tugenda obbakwana obbatwala ng'olwedde benzi nga tukimanyi naye nga tukibuusizza amaaso. Olw'okuba omukwano guba gukupiipye wano nedda gwobeera mulaavu eno eyagala nti kamutwale. Waliwo abantu abamu ababba abakazi b'abantu ng'amugje n'amaka nga naye akimanyi. Nze nkubulira nga we nakwaniranga nga ne bw'oŋŋamba bugambi nga ne bw'oŋŋamba bugambi nti nina boyfriend ebyaffe nga era abawala bangi banfiirwa nnyo ate ne bannumba bubi nnyo. Oba wabafiirwa banfiirwa anaye ne mbafiirwa kubeera mba mbaagala. Naye ng'olabika okyalinamu katekiniki akakwana. Tekiniki zirina kyezange nkugambye. Olinakyo. Nze mukazi wange nakati mukwana. Nakati era nze manyi okumusanga yenyiziza nobanga yakalabo mupya n'omuddamu envuunula bibya kasamanya nti namulese tali steady ntandikire no simu baby hello oŋŋamba ki baby oli bulungi ndi bulungi obadde ogamba ki badde wano naye akakoko kano kandabikidde bulungi oba nkugulira ekifi kati ombuuliza kiba tukikusebuuza nga nedda mbadde nanti manyi oba olimaze okulya ekyeggulo bwomaze okulya ekyeggulo nsobola ogireka nedda nkiridde naye osobola okundeeta ndeeterako ndudde n'okulya ku nkoko ate okimanyi naye weekozaakoza omugamba nti kale kankufune nga mazima tolina ssente naye ng'olinamuko jasi kacolo nokakamugulira enkoko kubanga omanyi bye wakoze jjo okyekedde bulungi oddaabiriza kakati nenga buchebe kakati no anti kati yakusanze na nedda mumaka fight zijja buzi ochegedde muyomba kujja kumacha ewatali ensonga zibaawo naye zo si nkulu tonsiriwaza tudde ku nsonga enkulu amma abatulaba kubanga abantu bano basasula data waabwe totandika kugwa kudda mu byakisusi mbadde mbagamba nti ideally mu kyonna kye twogerako abantu kye balina okutegeera gw'omuwala omuto omulenzi omukulu omulenzi omuto whatever bw'obanga oli mu level otuuse ku level eyagala omusajja oba omukyala oba girlfriend whatever wanusooka muyiga abantu bano mubeetegereze bulungi naddala abawala mwetegereze abasajja mulimu ebisajja ebisiru ebisajja ebimu bisiru era nsaba Katonda nti gwe oleme kuba omu ku bo. Mulimu ebisajja ebitalina magezi ng'omusajja oyo obubonero bonna weebuli naye nga gwe tobulaba. Signs and symptoms ng'obulaba waliwo abawala boolaba waliwo nze bawala abagamba akugamba ekigambo n'ogamba naganze waliwo abawala nga boyfriend girlfriend naye nga se baamukuba empi empi ezadda boyfriend ng'akuba empi naye lwakuba yamugulira iPhone. Abawala kati ate nabo abamusibaninya anti wuliriza abamu balina obuzibu bwabwe nabo anti era kyenkugamba nti nze njogedde ku partner weetegereze side zombi toddira maalo okukuwalula kyemusajja yangulidde iPhone osobola okukeera ku makya gw'omuwala naye wange gwegulira iPhone yo okyegedde ekirala wateeka okubeerawo that kind of sanity between you respect eyo abakazi n'abasajja benda naye oteeka okubeera nga olina control wabaawo ze bayita control ba gatekeepers eziriwo z'olabako nti ono omusajja musobola one omusajja gw'otasobola kwogera naye n'omugamba nti excuse me there's something I want to share with you this and this and this nakola adjustment oyo si wuwo kitegeeza olaba communication egaana ey'ekikula bwekiti oyo si wuwo gwegezesa boyfriend wo agambe nti nkutwala munyonyo onkyegedde omugambe naye nkubuulire hani saagala genda munyonyo empewo nyingi saagala genda munyonyo mbadde nsaba leero tugende ku Merina
tiyeweyo nti side ze wakiso omukyusize ddala timing olaba oba akkiriza oba bwagaana olaba oba eŋŋaana ye eri objective neyisayi eŋŋaana ye eri objective kubanga asobola okugamba nti hani olaba ekyamazima lwaki mbajja nyaga kutwala mu nnyonyo siina bulungi mafuta okegedde katate wali emunyonyo wali ize tugeragera wali esalaama nange ngende ku Entebbe road eyo tujja gendayo olulala naye wali wajja kugamba kati oba tosobola kujja munyonyo awe gwomanyi wetwale ate nze tomanyi wetwale nze ngeze munyonyo those are small details very small naye kiweemu ebbanga. And this is someone you're going to be with for a very long period time. For the rest of your life. Nzera sakwanako ku muwala gwe sasobola kuwasa. Sakwanako ku muwala. Wakoze sako bukoze sambuka nyumirwemu. Buli muwala gwe nakwananga nali capable nga nsolo muwasa. Kale, era naleme bwetwalemererwa. Twalemagana nga bemalaganwa. Naye sakwanako ku muwala. Oba sikwanako ku muwala nga sola muwasa. Kale okusinziira akadde nga bwenda wakafaanana hano ku ssaawa yange nze za producer zino tobekizimusanyusiza busanyusiza kubanga wakati kati really lwaki owayiriza omuntu bino bintu betwogerako byabuko abako mwenna abantu bano abagala okufuuka abako musooke mutegeere sooka otule waka otegeere ogenda kugula muwala oba ogenda kusasula. Kale kati naffe akadde engeri gye kadduka tetukyasobola kagula wabula okukkiriziganya tugende nga bwe kasazeewo tube nga tuva ku set olunaku olwaliro nabaga mbeera ne mwami Obote ono ku set okuva mu kitongole naye ng'ekikulu ennyo mu kino kyenjagala abantu bategeere before even we leave nti tuli mu era ey'abalalu okitegedde tuli mu era y'abalalu eggwanga ddalu abantu balalu ebyaddala mentally abantu balalu by the way masawo musho gye tujja okujja naye olunaku olunaddako tuli mu era y'abalalu n'olwekyo buli omu yegendeze tujja kwogera ku by'obulalu bw'abayimbi n'ebiringa obulalu abantu balalu so ku level eyo ne gundi yatugamba daragadi nti abantu balalu just level zikola ki zaawukana kakati n'olwekyo mwegendereze nnyo ebyo tebijja makulu simanyi nakimye ebintu simanyi nakimye kati bwe yabikimye aha kyabaddewo nafuna omukazi omulala yabikimye omukazi ali wali abakazi baweereza omusajja mmesi naye kati tebereza ekisajja ng'ekyo ekitalina buvunaanyizibwa ng'ekyo okyeteekako alina obuvunaanyizibwa omusajja yakeera n'agenda okwanjula ate nga ne gwazzaawo yagaye mbaga tekirina buvunaanyizibwa kisajja kikulu tubeera ne mwami Obote tubeera ne mwami Obote ajja n'agayagayamu ensonga aba CD omususu ziri erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel koli sonsolira eri ne mwami Obote tugere tuwute ku supu w'empuuta